mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero mu ggwanga ery'abasajja aba Iraq gibadde miranga na biwoobe era mu mbeera eyo eggwanga erya Iran lyongera okututegeeza nti likyali likambwe. Zitanka ez'amafuta eziwererako ddala mu ggwanga erya Iraq abasajja aba Iran bazikubye. Saudi Arabia kigambibwa nti naye babadde bakubye essundiro ly'amafuta ebbibiro ly'amafuta erya Shaiba, naye missiles bagenza okumaliriza nga bazikubidde mukuba oba bazinterceptinze. Mu ggwanga erya Kuwait power lines eziwererako ddala zikubiddwa. Kuwait eno ge gamu ku mawanga agasingira ddala okuba nga gakosebwa abasajja aba Iran, era buli kaseera zi warning zitambula, buli kaseera warning zitambula mu ggwanga erya Kuwait. Tebakkiriza nno bantu wadde okukwata ebifaananyi. Mu ggwanga erya Iraq waliwo base ey'amagye ag'eggwanga erya Italy ekubiddwa missiles era still okuva mu ggwanga erya Iran. Kitegeeza nti oba oli awo amagye ag'olunaku olwaleero newankubadde Donald Trump president w'eggwanga erya America yategeezezza ng'olutalo bwaluwangudde, ate obusajja bwa Iran bwongedde okulaga nti muganda waffe tonnabaako nawe waabadde. Agamba atya muganda wange Andrew America okuva mitundu eby'e Nairobi mu ggwanga erya Kenya. Asante kusikiriza bwana. Iran etugambye nti mwe mulindirire bulindirizi amafuta okulinnya paka ku $200 mugalinde gagenda kulinnya gatuke ku $200. Wadde Donald Trump yagambye nti zitanka z'amafuta eziri wali mu kakutu ka Hormuz bagenda kuziwa obukuumi obwetaagisa. Iran yabagambye nti mwe mulinde bulinzi amafuta ssaawa yonna gagenda kudda ku $200,000. Kitegeeza nti yebbeeyi enaaba ekyasinza okubeera eya waggulu mu nsi yonna. Oba oli awo amafuta bukyanga gatandika okuba nga gakozesebwa. Badde ndabakookawo abasajja aba Iran beegasa n'aba Hezbollah, era waliwo obulumbaganyi obukoleddwa mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero mu ggwanga erya Isirayiri. Okulwana tekunnabaako nawe kwabadde, okulwana tekunnabaako nawe kwabadde. Ndabyeko wano akabuga akamanyiddwa nga Arak wali mu ggwanga erya Iran. Amerika ekubyeyo, Amerika ekubye mu Arak mu ggwanga erya Iran. Bantu 7 bagenze n'ebisago eddakiika nga 3-2 emabega. Ezo nkuwako buwiku updates nga we tugenda mu maaso n'okuba nga tutunuulira embeera nga bwetambula wali mu kyondo kya Buwarabu. Tujjukira nti emyaka nga 22-23 emabega gwali mwaka gwa 2003 ng'eggwanga lya Amerika n'eggwanga erya bannaffe aba Isirayiri batandikiriza olutalo. Omanye ebiseera ebisinga entalo ezisinga eza Amerika mu kyondo kya Buwarabu eyo, Isirayiri etera okuba nga ebeera mangu ddala kumpi n'eggwanga ery'abannaffe bano aba Amerika. Era n'abajjukira obulumbaganyi bwakolebwa Amerika mu Iraq mu mwaka ogwa 2003. Abasajja Abayisirayiri baali kumpi n'eggwanga lya Amerika nti kyemwagala kyonna ffe wetuli okuba nga tubayambako. Kakati ennaku z'omwezi nga 28 mwezi ogwokubiri we bate bakwatagana okuba nga balumba eggwanga erya Iran. Wenjogera ebigambo bino nga kyenkana tutambuza wiiki ya 3. Olutalo telunnabaako nawe lwabadde. Olwali lusuubirwa okutwala ennaku luyingidde zi wiiki, twandimaliriza nga luyingidde emyezi. Twandimaliriza nga luyingidde emyezi. Donald Trump buli week atuwa bigambo byanjawulo. Buli week Donald Trump atuwa mboozi ndala.
era kino kisigala kiteekawo n'ebibuuzo bingi. Amazima America endigemu yaabwe eri ki? What is their end game? So far okusinziira ku report ziraga nti bakakuba targets ezisoba mu 2,000 olutalo bukyanga lutandika. Basse abanene abawererako ddala wali mu ggwanga erya Iran nga muno mwe mwali ne supreme leader Ayatollah Ali Khamenei bwe battira mu kibuga Tehran ono yakasikizibwa mutabani we. Wani we nagamba namukunyonyolako awo wiiki enongi etandika nti ate mukambwe tamanyina mu kitaawe balinga bamuyita Ayatollah's gatekeeper. Tulabye nuclear facilities eziwererako ddala nti abasajja aba America bazikubye ebifo by'abantu ba bulijjo, amabibiro g'amafuta kwoteeka n'amasundiro g'amazzi ze tuyita desalination plants. Zonna tulabye America ezezikuba era netuukakoko n'akaseera ne tulowooza nti kati Iran enafuye tekyalina kyeyinza kubangeza. Naye kisingira ddala okubanga kyewuunyisa nti kumbi buli lukedde ate Iran eyongera kwewuniikiriza nsi, eyongera kwewuunyisa nsi, ekuba butereevu mu Isirayiri, ekuba butereevu mawanga gonna agali mu kyondo kya Buwarabu agakwatagana n'eggwanga lya America. Era bagamba nti babadde nga bakuba bases ne embassy kwoteeka energy infrastructures. Kati kye bagenda okuzzaako kwe kukuba ebifo ng'amawoteeri n'ebifo ebya bulijjo ebiramu abantu ba bulijjo. Kasita bakizuula nti abantu abali awo balina akakwate ku ggwanga erya America oba eggwanga erya Isirayiri. 16 zezaakava ku nnya ene 103.5 Apex FM ekikompole ky'emboozi n'emiziki. Program jangu tufeffete n'omufeffesi Oporia Matiya keberako ku mikutu gyonna at Oporia Live. Oterevu tujja kubanga ate tutambulira ddala bulungi. Wa message ojja kugiyisa ku 0787 35 13 33 buterevu obubaka bwo bujja kubanga buntuukako ku 0787 35 13 33 ye namba ya feri official ketusindika obaka. Kakati wekiba nti abasajja aba Iran nabo basazewo okubanga ate bali actinga mu mbeera efaananako bweti, kitegeeza nti okuttibwa kw'abantu ku njuyi zombi kujja kusigala nga kutambula. Donald Trump n'obukulembeze bwe tebavangayooko n'olunaku n'olumu okunnyonnyola clearly engeri gye baagala olutalo luno okubanga luggwamu. Tebannavaayooko kubanga bannyonnyola mu ngeri etegeerekeka nti olutalo luno twagala lubeere nga luggwa bwe ruti. Kakati nno olunaku olwaleero nkuleetedde ezimu ku positions Donald Trump zazaateekinga, ebimu ku bigambo Donald Trump byazaatugamba. Olutalo no bukyanga lutandika kati ennaku zino kyenkana 13 era n'ebigambo Trump byazenga atugamba bizenga bikola bitya. Ebigenderwa ebyenjawulo Trump byazenga ayogerako nti kino kye kitulwanya, kino kye twagala, kino kye tugenda okukola. Era mu bigambo ebyo kiki kye tuzenga tulabamu. Program eyitibwa jangu tufeffete ku 103.5 Apex FM ekikompole ky'emboozi n'emiziki. Nze mufeffesi Oporia Matiya at Oporia Live. One message kugaye togisindika ku 0787 35 13 33 buterevu obaka bwo bujja kubanga buntuukako. Ku nnaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri olutalo nga lutandika, ebigambo bya Trump byaliwo ebiti: bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu, tosagasagana, bingi bye tukomawo nabyo. Trump ebigambo ebyenjawulo byazzenga atugamba olutalo bukyanga lutandika. Kakati no nnaku olwaleero twagala kumanya omukulu ono ekigenderwa kye kituufu kyekiriwa. Kakati ng'olutalo lutandika,
Iran yali erina supreme leader Ayatollah Ali Khamenei eyali amaze ku ntebe emyaka nga 37 era nga tujjukira nti nga tannafuuka supreme leader yasooka kukolako nga pulezidenti w'eggwanga lino. Kakati obulumbaganyi nga bukolebwa ng'ennaku z'omwezi 28 ekyasookerwako kwali kubanga aggyibwa mu bulamu bw'ensi eno era nga kigambibwa nti plan ey'eggwanga erya Amerika yali yakulaba nti bajjawo omukulembeze ow'oku ntikko gwe tuyita supreme leader, nti eno singa abaggiddwawo kitegeeza nti kijja kuba kyangu nnyo eggwanga lya Amerika okubanga likyusa obukulembeze mu ggwanga erya Iran bateekeko oyo gwe basuubira nti yanaasobola okuba ng'atambulira ku ntoli zaabwe. Kino tebavangayo okuba nti bakyogera mu lujjudde, naye okusinziira ku bakugu abeetegereza ebintu nga bwe bizze nga bitambula, tulabye embeera nga bwe yali wali mu ggwanga erya Venezuela nti abakulu mu kwagala okuba nga bayisaawo ebyabwe bajjako mukulembeze wa ku ntikko mwennyini Nicolas Maduro leyo mu Amerika alimira nsi. Kati abamu ku bakugu bagamba nti bino byonna okukolebwa okulumba omukulu okubanga bamujjambula mu bw'ensi eno, ekigendero kyali kyakulaba nti obukulembeze bukyusibwa. Ekigendererwa kyali kyakulaba ng'obukulembeze bukyusibwa. Naye okusinziira ate munange ku kiriwo ate kirabika biralamu nti newankubadde ba senior commanders ne supreme leader wali mu ggwanga erya Iran bonna bagibwawo, tewaliwo bujulizi bulaga nti obukulembeze obw'eggwanga erya Iran Islamic Republic nti bwafunye ku buzibu bwonna. Okusinziira ku biriwo ate obusajja bweyongera kubeera bw'amaanyi. Tujjukire nti ku nnaku lwali lwa Sunday bategeeza nti Mojtaba Khamenei kati ye supreme leader aliko myaka 56 egy'obukulu, musajja w'amaanyi, musajja wa byafaayo, akkiririzibwamu abanene bonna abakyaliwo mu ggwanga lino. Kati kino nno kiba kyongerera ddala ate okuwa eggwanga ery'abasajja aba Amerika akaseera akazibu, kiba kyongera okubanga kibazibuwaliza emirimu. Naye waliwo omu ku bakugu bamuyita Mustafa Haidar Said yagambye nti I believe it was a miscalculation on the part of Trump because they did not expect and understand that Iran has the resilience and the staying power to fight a long drawn out war. Nti oba oli awo Donald Trump ne banne kano baakabalamu bubi, baali tebakisuubira nti we batta Ayatollah Ali Khamenei eggwanga lijja kusigala nga ly'amaanyi, lisigale nga lirwana n'okutuusa olunaku luno olwaleero. Kitegeeza nti eyo pulaani esooka yagaana. Eyo bwe yagaana ne tuwulirako okwo, era pulaani endala y'ey'okukutula deal. Pulaani endala yakukutula deal n'akabinja kano aka Islamic Revolutionary Guard Corps oba IRGC. Kitegeeza nti omukulu Donald Trump bino byonna ng'abikola kitegeeza nti omukulu yali atambulira wakati w'ensonga bbiri: destruction of Iran oba deal making.
nti kino kiba kiganye katudde ku kino songa zino ezimu nzize nzikutegeezako gwe munanga zangubirira nti baaliwo nga bagamba nti singa Iran eno etulema okkuba okuteeka ku ttaka wakiri tutuule tuteese era tujjukirako okwo kuzimu ku videos Donald Trump zeyasookera ddala okuba nga afulumya ng'abagamba nti omwe muli bagezi musse wansi ebyokulwanyisa we mutakikola tugenda kubatta tubamaliwo musse wansi ebyokulwanyisa muwanike mweweeyo gye tuli tetugenda kubagulako musango gwonna muganda wange teri yassa wansi kyakulwanyisa teri yavaayo kugamba nti muganda wange Donald Trump tusonyiwe tetukyaddamu teri yassa wansi kyakulwanyisa ebisajja byasigala birwana ne bagamba buno obuyaye kiki bulumbye Gulf countries bwagala zimalawo bavuddengayo lwatu ne bakyogera lunye we are committed to our role as representatives of the Islamic Republic tugenda kusigala nga tulwana paka ku muntu asembayo agamba atya madamu Purity webali ddala okubeerayo Steven omusisi wa chapati enasuuti webali ddala okuba ng'otambula naffe nagambye nti ku mukutu ogwa YouTube noonya Opolya live subscribinga ku channel okwo then tubeere nga tutambula kakati omu ku bakugujuza we yavayo n'agamba nti the IRGC has just pledged full obedience to the new supreme leader. Trump has designated them a terrorist organization. Neither side has the political space for that conversation while the bombing continues. Bino byaliwo ku lunaku lwa Sunday ng'omukulu Mojtaba Khamenei alondeddwa okuba nga adda mu bigere bya kitaawe ensi yonna b'eggwanga lyonna erya Iran lyavayo ne liraga nti iri mabega w'omukulu ono Mojtaba Khamenei. Trump n'agamba nti kakati mmwe muli batujju. Ekyo kitegeeza nti Trump ebigambo ate bye yali ayogedde emabegako ebyokugamba nti tutuule tuteese kaali kabonero akalaga nti tebyali byakussibwa mu nkola. Eyali agambye nti tutuule tuteese kiba kitegeeza nti tebikyasobola kubeerawo ate ogenda kuteesa n'abatujju. Yagamba ngenda bakuba ne bamulaga nti tebabiwulidde n'abagamba nti kale tutuule tuteese n'omugamba tetulina kye tusobola kuteesa nawe. By the way amakya g'olunaku olwaleero pulezidenti w'eggwanga erya Iran ataddewo conditions nti wekiba nti mwagala okuteesa naffe mulina okubanga muli ready okugoberera bye twagala. We muba muwulira nga mwagala okuteesa naffe mulina okubanga muli beeteefuteefu okugoberera bye twagala. Omukulu Masoud Pezeshkian ataddewo conditions ziri 32. Mukkirize nti mwe mwatulumba musasulire ebintu byonna bye mwayonoona mu lutalo luno. Mukkirize nti obukulembeze obuliko mu ggwanga erya Iran bwe butuufu era teryabukwatako. Tukakasibwe nti temugenda kuddamu kutulumba. Wemuba temusobola bikola ebisatu ebyo olutalo lusigale nga lutambula emundu evuge. Oyo Masoudi pulezidenti w'eggwanga lya Iran bye bigambo byategeezezza olunaku olwaleero anti-Trump mabega wonna agamba nti tuteese kubanga ebyokubatta yalaba nga tebina kye bigenda kukyusa. Tasobola kutta bukulembeze obwa Iran okuba nti abumalawo. Kitegeeza nti pulaani ey'okubiri naye mu bwangu ngwe eringa eyagaana. Dr. Kyanvuma akutegeeza gwe muganda wange atawanyisibwa endwadde ez'enjawulo. Oli eyo olina ekirwadde ekya pressure
olina ekirwadde ekya alusa, oli mukyala olina obuzibu obw'enseke, zino endwadde ez'ekikaba, olina obuzibu ku maaso, olina omwana afuuyisa musaayi, mutwe gukuluma ebitagambika, dduka bunambiro genda wali wa Dr. Kyanvuma e Buwenge, awo ku luguudo oludda kanisa eya St. Luke butereevu, osobole ate okubanga ojjanjabwa. Dduka bunambiro gende wa Dr. Kyanvuma obeere ng'ofuna obujjanjabi. Asangibwa Buwenge awo ku luguudo lwa kanisa ya St. Luke nga wakava bwoti ku CPS. Gwe weekamuli ojja kumusanga ku stage y'e Budumbula opposite ne Nasalebere. Dduka bunambiro gendayo obeere ng'okolwako, so n'okuba ng'omukubirako ng'oyita ku 0753 29 81 13 0753 29 81 13 oteka 0783 29 81 13 0783 29 81 13 butereevu. Dr. Kyanvuma ajja kubanga akukolako. Nkonyoweza omukulu Donald Trump n'enkola ye. Trump ono ne ttiimu ye bazze bakyogerako nti singa tunafuya obwengulo bw'eggwanga erya Iran ne tunafuya ebifo eby'enjawulo mizawuzi zaabwe we zikolebwa ne tuba nafuya ne ku mazzi, kitegeeza nti Iran tujja kuba tugimazeewo. Era y'ensonga lwaki olaba nti obulumbaganyi obw'enjawulo Amerika bwezenga ekola basooka kutunuulira naval assets, njogera ku byokulwanyisa eby'oku mazzi, ne bagamba katusooke tukube emmeeri eziri ku mwalo gw'e Sri Lanka, tukube ebifo mizawuzi we bazikolera, n'obwengulo bw'eggwanga erya Iran tubeere nga tubuwamba. Naye kirizagaana ekyo tekimala kuwamba ggwanga. Amanyi Amerika eno ndowooza teyiga buyizi, kubaali bafunye ku mukisa okusoma ku byafaayo eby'olutalo lw'e Vietnam, era kyenkana Amerika eringa yakozesa sitayiro y'emu eno, n'era yagenda okumaliza ng'olutalo lubagejjedde, kubanga baawamba obwengulo bw'eggwanga erya Vietnam. Ate Vietnam ne balaga nti yasinzira mu bibira ng'esinzira wansi ku ttaka, ne bakuba okwagala okubamalawo, ne bagenda ne bookya ebibira okwagala okubimalawo mu ggwanga erya Vietnam. Era obusajja ne bubalaga nti bwayitanga mu tunnels, era ne busigala nga bubakuba okwagala okubamalawo. Kakati mu kaseera kano nga Amerika erowooza nti obwengulo ebulina, amazzi egalina, ebifo mizawuzi we ziweesebwa ebikubi ebimazeewo, balowooza nti kati Iran bagimaliriza. Naye twagenze okukizuula nga Iran ate enkambwe n'okusinga bwe twali tugirowooza. Nkambwe okusinga we twali tugirowooza. Balowooza nti antena zaabwe baziggyeko tebakyasobola kulengera wabweru, naye ate buli lukya batulaga nti balina targets ze bakuba. Buli lukya baba ne target gye bakuba. Kakati baabo bakubye amafuta eri mu ggwanga erya Iraq, naye weebuuza baategedde batya enfa ezo abatakyalina satellites? Eyo ensonga omukulu nayo nemalirizanga eringa eganye. Kakati nga tuyingira olunaku olwa Sunday, oluvannyuma lw'okuttibwa okwa Ayatollah Ali Khamenei, waliwo ebigambo Donald Trump bye yakozesa. Buli omu bye yali alowooza nti kayogedde bino. Iran kati ewedde. Bye twalaba ebyatuuka ku ggwanga bambi eri abasajja aba Venezuela bye bigenda okutuuka ku ggwanga erya Iran, naye ate ebyavuddeyo biralamu. Kanzije bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu, tosagasagana, bingi bye tukomawo nabyo. Kakati
wetugendedde okuwumulamu nga nkulaga engeri Donald Trump gyazzenga akyusaamu goalposts, engeri gyazzenga akyusaamu ebigendererwa bye lwaki Amerika eri mu lutalo luno, nga kiteeberezebwa nti ze zimu ku nsonga eziyinza n'okuba nga zireetedde abamu ku bajaasi abali mu ggye ly'eggwanga lya Amerika okutandika okwebala mu lutalo. Nakutegeezako kaawo omu ku Marine gwe baamenya n'omukono ng'akaayana ne bakama be nga bagamba nti tewaliwo nsonga etutwala mu lutalo luno. Olutalo lwe tulwana terulina makulu gye tuli nga ffe aba Amerika. Ne mukama waffe byayogera byonna tebigatta. Kakati ebimu ku ebyo byazzenga atugamba lwaki olutalo lulina okugenda mu maaso, nangeri ki gye tulusuubira gye luyinza okuba nga luggwamu, byenkuleetera, byenkunnyonnyola, byenkumenyeramenyeramu mu kaseera kano. Nagambye nti ewa message ojja kugisindika ku 0787 35 13 33. Kakati nga Ayatollah Ali Khamenei atiddwa butereevu, eggwanga lya Iran lyali lirina okuba nga lifuna supreme leader mulala. Bw'atyo Donald Trump mu bwangu n'embiro yavaayo n'ayogera ebigambo bino, njagala obiwulirize n'obwegendereza. Yatugamba nti to the great people of Iran, I say that the hour of freedom is at hand. When we are finished, take your government. It will be yours to take. Abantu abalungi ab'eggwanga erya Irani, mbategeeza nti emirembe gituuse. Kasa tunaamaliriza bwe tuti okuggyako abantu bano gavumenti yiyo yammwe, mwesalirewo mutereeze ebintu byammwe, mugenda kuba mufunye ekyapa mu mannya gammwe. Era tujjukira nti mu kaseera ako mutabani w'omukulembeze yali yasembayo okuba nga afuga, mutabani wa kabaka yali yasembayo, bano bakameneyi balyoke bajje, gwe bayita Reza Pahlavi, eyali yeyagaliza entebe eno olw'okuba kitaawe bamuggyako bujja, ate nga kitaawe yali akolagana butereevu n'eggwanga lya Amerika. Yali alowooza nti afunye omukisa kati ogujja ku ntebe. Trump n'amugamba nti nedda si ggwe, si ggwe. Naye ate ne woba nga si ggwe, sijja kukkiriziganya na kyakukwata Mojitaba Khamenei, mutabani wa Ayatollah Ali Khamenei, okuba nga adda mu bigere bya kitaawe. Era nina okuba n'omukono gw'amaanyi nnyo mu kusalawo ani agenda okudda ku ntebe, ani agenda okudda ku ntebe. Bw'atyo ng'ennaku z'omwezi 6 yavaayo era n'ayogera ku mukutu gwe gwa Truth, n'agamba nti there will be no deal with Iran except unconditional surrender. Great and acceptable leaders must be selected. Ebigambo ebyo byonna bya Donald Trump byazzenga atugamba ng'atulaga nti kakati eggwanga kyenkana liringa erimuli mu 5. Obusajja bwamugamba no surrender, no negotiations under bombardment, no externally imposed leadership. Tetugenda kukakana, tetussa wansi byakulwanyisa, tetusobola kuteesa naawe ng'otukuba, tosobola kutusalira wani atukulembera. Tetuwanika, tetuteesa naawe ng'otukuba. Tolina, you don't have the balls to decide on who is going to lead us. Era mu kumulaga nti kyebogerako bakitegeeza, basalawo ne bagamba nti Mojitaba Khamenei
gwe asinga obutayagalwa ggwanga lya Amerika jangu obeere ng'otukulembera jangu obeere ng'otukulembera sitaani takwagala twagala omuntu atakwatagana na sitaani twagala omuntu atakwatagana na sitaani era Trump yagamba this is unacceptable kino tekikirizika obusajja buno bukozesa byakunywa ki busajja nga tebuwulira nga bulina emputu kitegeeza nti eno plan era nayo yagwa butaka as it stands eno plan nayo yagwa butaka kakati eyo plan nga yekyaganye wabaddewo olukwe olw'okukozesa abayeekera abalwanyisa eggwanga erya Iran bajje babeere nga bawamba eggwanga waliwo akabinja akayitibwa akabakaadi the Kurdish forces bano basinziira eri mu bitundu bya Iraq basinziira mu ggwanga lya Iraq bajje balwanyise obukulembeze mu ggwanga erya Irani kigambibwa nti eggwanga lya Amerika libawa obuyambi bwonna obwetaagisa bajje balwane bajjeko obukulembeze mu ggwanga erya Iran naye obeetegereza basajja batu amaanyi tebalina banafuuka mala obatunulira n'obasaasira ng'olaba they also do not have the balls okubanga bajjeko obukulembeze mu ggwanga eri abannaffe bano aba Iran kitegeeza nti nayo plan mu bumpimpi ogyogerako ng'ebeegudde obutaka juzaawo nali ndabako minisita w'ensonga za wabweru mu ggwanga lya Iran mukulu Abbas Araghchi ng'agamba nti yawuliddeko nti Amerika eyagala kati olutalo kuluzza ku ttaka ground invasion nti nayo pulaani eri awo singa bino byonna biba biganye baagala kulumbira ddala ku ttaka era Trump emabegaawo yagambako kaawo nti we are yet to rule out putting boots on the ground naye kubazze balaba enwana ya Amerika n'abamanyi ekyondo ky'Abuwalabu bagamba nti ate nejja kuba nsobi ekyasinze okubeera ey'amaanyi Trump gy'anaaba akoze ejja kuba nsobi ekyasinze okuba ey'amaanyi era nabadde ndabakokaawo omukulu gwe bayita Kamran Bakari senior director ku New Zealand's Institute of Strategy and Policy ngagamba nti ground troops are the most unlikely option given the president's political imperatives and the failures in Iraq and Afghanistan. America tumanye ekyagituukako mu ggwanga lya Iraq ne mu ggwanga lya Afghanistan nga bagezezaako okuba nti olutalo baluzza ku ttaka awo bannafu ddala ekyondo ky'Abuwalabu tomala gakitwalamu gagatto bakuba ne bakwerabiza n'abeewamwe